no mukira okay ije mike na yapeno nkanga sana fulo msajja endagano ya lafu muzayiga mubira ku bantu mukireno Senga Lida ko DJ lida ko the best man ono mchana musebe ndo tako chichi kakati kankubulire sokulira ko celebration no fire life is so sweet so tulize bigambo kubo mubaka ne yansanyo omukisa ogumpeereddwa omukulu omulongo n'omukyala abafuuse ensonga olunaku olwaleero abakulembeze betuli nabo wano nga tutandikira ddala ku muwandiisi waffe ow'ekibiina kyaffe awamu ne bakansolars abakulembeza ku mitendera egy'enjawulo abantu ba Katonda mwenna omukama mulungi obudde bwonna abalamuzi akonze Kakande Juliet Nakabuye omubaka wa Parliament akiikirira ekibuga kino Masaka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu sebo omulongo waswa awamu n'abagenyi bo bonna abali wano tusooka okwebaza Katonda olw'olunaku luno olw'olwaleero ne twebaza mwoyo wa Katonda oyo eyabafuuyirira okulaba nga mutuuka ku kkulo ery'obufumbo obutukuvu ekyamazima muyinza okulowooza nti mwe basanyufu mwekka ndowooza tutuleko Katonda abagole naye kino kye mukoze ffe ng'Abakatoliki mukimanyi bulungi embeera ebeerawo singa omuntu abeera mu bufumbo obw'ensonga n'olwekyo sanyu eri abaana sanyu eri abazadde enjuyi zombi sanyu eri abantu abatalina nnugu sanyu eri abantu ba Katonda mwenna n'olwekyo Katonda tumukubire engalo ez'amaanyi Muzeeyi Wasswa embaga eno yadde teyinza tuleka waggulu emikolo gibadde mingi naye okimanyi ngera bwe twayogera nti buli ekibaawo tulina okubeerawo mu mbeera yonna bannaye Muzeeyi Wasswa ye muntu atalekeka naddala nga ffe n'ettiimu yaffe n'olwekyo ntuusa okwetonda kwa leader of opposition ow'ekitiibwa Mathias Mpuga Nsamba omukiise owa Nyendo Mukungwe division emu kwezi ebbiri ezikola ekibuga tasobodde kubeerawo olw'emirimu emikulu egy'ekibiina naye ffe nga tukakasa ffenna we tuli wano basebo ne bannyabo embeera ebeera ku mikolo gino abantu aba baagala kudigida ne speeches tebaagala mpanvu era otandika okwebuuza nti kiki mpozi ng'onoonya kigenda kusasulaani kigenda kusasula Muzeeyi Wasswa naye nga Muzeeyi Wasswa ogenda musasuza ki ku ebyo byajja atukolera n'olwekyo Muzeeyi Wasswa ffe kye tulina okukolera ekirabo kiri kimu kyokka kye tusobola okukuwa kwe kunywerera ku mazima ago ge tumanyi g'olwanirira era g'oyagala ebbanga lyonna mbagamba y'akantu kamu basebo ne bannyabo Muzeeyi Wasswa oyo ekigenda okumukola obulungi ye nga yakitegeera n'abatannakitegeera kamu kankababuulire tekabanyiiza nga muli ku mukolo ne mugamba temumanyi nti muli mu lutalo basebo ne bannyabo tukyali mu lutalo embaga ya Muzeeyi Wasswa n'amasanyu ge tuyina tegatwerabiza olutalo olw'okutwala Nakyemalira Mwami Museveni ekyo ekirabo kyokka obumalirivu obwo kyekirabo kyokka kye tusobola okuwa Muzeeyi Wasswa muwulira ebintu ebituuse
abawulira ekiriwo ennaku zino baagala bajjako obuyinza mubeere nga si mwe mwerondera pulezidenti. Omuntu yenna asooka kumanya takyalina buwagizi takyasobola kunoonya kalulu yateekawo eyo embeera. N'olwekyo buli wobeera ku lutalo n'otategeera nti oli ku lutalo sigala tolwana. Yensonga lwaki omusajja asobodde otukankamula emyaka 4. Naye nga tumunenya naffe tulina okwenenya baagikankamudde. Kati kiki tulina okwenenya nga tukola ebyo bye tusaanidde okukola. Ffenna obutawummuza bwongo obutawummuza mitima kino ekintu ekijja kyetaaga nga ffenna mwetuli. Naawe mumanye nti omuwendo gw'ababaka ba paalamenti mutono nnyo. Basobola okugulirirwa. Tulina okuteekawo embeera ne mumanya nti ensonga muba temuzikiriza. Tulwane ffenna tulwanire wamu paka lwe tulivundika entamu ya mwami Museveni ey'ebyobufuzi Bassebo ne Bannyabo. Ssaabasajja Kabaka awangaale. Atwale omukisa guno Bassebo ne Bannyabo. Ku mbaga tumanyi wabaayo ebirabo. Naye mujja kunsaasira emikolo mingi. Weewaawo gwa muzeeyi Wasswa mbadde nnyina okugubeerako ennyo ne mala n'okulya emmere. Naye nsaba mugenda kunsaasira olunaava tujja kuba tugenda. Saba omutesitesi nsabye empeerere ntwale ekirabo. Siyinza gaana. Neyanze. Omubaka kyamuleetedde. Omanyi nze bwangu. N'obayiika bonna ne bajja. Asudde ebikonge. Asudde ebikonge. Webale nnyo. Tugenda kukola bwe tuti. Aha. Bana. Mugamba biyitirize. Wabala kaluke kayo. Kansabe. Wa kameramani mugenda kukola kyanafe. Kambe bwe kati. Mubanga. Ogenda baba yonkuba ku 5. Wetukira ku 0. Nga bakola ki? Nga basala. Sabula. Kati entya. Mulongo. 5. Mwetwogera nga mukkiriza. 4. 3. 2. 1. 0. Mukulu. Ekyo kimaze oyingira mu kamera kiwedde ki omwami n'omukyala Wasswa agambye atya vaayo omanyi vaayo ninamu bannange essaawa zino next man nawe sembere eri kati bakama bamwe temubalaba kati gwe driver w'ewaka kitegeeza oli driver ono ayambako mirimu ewaka ngotidde kakati muli mu nnyumba mukole kye mwandikoze bali waka mwami Wasswa essimu omukyala waleetanga emmere ogibuko mwaka tono kati koolabe firimu anti omukyala yasooka okulozaako koolabe ne baaba ogula afu y'ennyama etuuka koota ku suwaani yasooka okuloza go kandoze ndaba mumuwe ekyokunywa lindako mwami Wasswa lindako newonamalamu tujja kwongera kati Wasswa twaga sokoleko select tetuwabalaba kuba munne embaga nga mukyalabikako mukulu wanjidde kati omanyi kyogenda okukola nedda ssebo zikiriza tubeere gumu omutima nga bwose katuseka wamu byetukola tukolere wamu kaboogere ffe tubeere seeni kairafu onsisitira bebi wange ayidabiyo wano gwokulinga kuba ngenetera okutonnya onsisitira bebi wange ayidabiyo wano gwokulinga kuba ngenetera okutonnya bayirabe ekintu kyensaba tewuliriza ngamba bwobutwa twali bangi gwe walondawo era nze ne mbayitako babutofunze nsula bubi omukwano gunsiza kuntujja nze kunoonya besigulabye oli mukokonati onsisitira bebi wange omukwano gwogulinga kuba ngenetera okutonnya onsisitira bebi wange I love you omukwano gwogulinga kuba ngenetera okutonnya DJ Mike selector
Basabye olonze biwe ale petu bewamo enyombe so tuzerese webisobe nawo tutese abana tukuze wamo wamiwire unawoli Hello, testing the microphone. Hello, testing the microphone. Hello. Katufuna okwogera kw'abazadde eno. Katufuna okwogera kw'abazadde eno. Kakati ssebo saabadde mwogezi wa lunaku naye kojja kulikaddu ndowooza akantu katuuse katonda yeebale akube maama wange ayogere ebyobuzadde naye ndowooza tajja kwogera bingi kubanga ebisi byonna obadde omumanyi era naddamu mu masipesali abantu bakatonda mwenna abali wano abazze ku mukolo gwa mwanyinaze omu bwati amanyi ekitegeeza omu bwati kale kamale okuyimbayo oluyimba nebaze katonda. What the Lord has done for you, you cannot tell it all. What the Lord has done for you, you cannot tell it all. What the Lord has done for you, you cannot tell it all. He saved you, He washed you in His blood. So you will sing hallelujah, we will shout hallelujah, we will sing praise the Lord. So you will sing hallelujah, we will shout hallelujah, we will sing praise the Lord. Banange ndi musanyufu nnyo omukama atumunukuddeko kyetusalabangako. Omuntu ono olunaku atugamba ayagala kuwasa omukyalo oyo naye nga tumugamba olindako katono tetulina kumitegeeza naye mukama atukoledde ekyewuunyo kyosirabangako. Bannange abantu baawa ekingo kyabakuza kimwanyi simanyi kyakwogera. Bannange naye mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze njogeddenga oba mwannyina kubanga taata abaddewo wano naye agenze. Nze njogeddenga mwannyina naye banne mwebale nnyo mwebalire ddala. Omukama bawadde amaanyi ago gonna ge mukoledde mwannyinaffe. Banne mugende mu maaso. Mwami obadde omwana okwogera naye munnange ndi nti olimo oluwulidde kakati banne mwebale nnyo nga njogera engendo zemwayiseemu. Mukama yeebale yasobodde okubatuusa wano okutusanyukirako ku mukolo gwaffe nga tutukuza obufumbo obutuufu. Mwebale nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala okutusabira okutuuka ku lunaku luno. N'olw'ensonga eyo bannange mbeebaza nnyo
abatodde mu nsawo buli omu eyerekereza n'asobola okwefiiriza n'atuwa ebirabo na bonna batusonderako ssente okusobola okutuukiriza omukolo guno. Tweyanziza nnyo, tweyanzeege bannange, timujjanga okwo naffe bwe mubangako ensonga ze mwagala okukkusa. Tubasaba naffe mututuukirire tukole kyekimu nga nammwe kyemukoze. Omukama bannange abampeera enneema, ekitiibwa kibe ekya paati n'ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu, nga bwe kyalwolwereberye ne kaakano ne bulijjo emirembe emirembe. Engalo akigadde. Mukama abankulemberere bulungi abatuuteeka. Bassebo ne bannyabo, abakyala n'abaami, abeebaana bawala balenzi bannange, mwenna bannaye neyanziza nnyo bannyabo ne bassebo, neyanzega era mbeebaza nfukamidde wansi kubanga mbadde musingi gwange nnyo. Bassebo ne bannyabo ab'eruteeta ab'ekisoso jingo wonna kyabakuza kukosebu bannaye neyanziza nnyo neyanzega ebimu byonna byonna bye munkoledde. Mwebale nnyo, mwebalire ddala era Mukama kyemukoze kyonna Mukama baddiseewo. Naye neyanziza nnyo neyanzeege, neyanziza nnyo Bukulu Mutabani Kayemba Chaimaani Sebo neyanziza nnyo neyanzeege byonna bina ebirungi by'otukoledde bukyatutandika n'otatusuulirira. Sebo webale nnyo, webalire ddala. Netwebaza n'omwanyiraza Abeedi ataliiwo, naye tujja kudda tulwe tumwebaza ebirungi byatukoledde by'amaanyi. Bassebo ab'akakiiko tweyanziza nnyo, tweyanzeeze byonna bye mukoze, timujjanga okwo. Ab'akakiiko enkya muyitako ewaffe engulu eyo ssaawa 6 ne tubeebaza.